The Newsroom, where untold story is revealed. Amakanisa gali awo kubbiri galimu emisota. Galimu emisota era olugendayo nolekerawo okugendayo okuwaayo ekimu eky'ekkumi. Nga bizinesi zonna zonna zifa sina kindi oyinza n'okugwa eddalu. Byalya. Byakola ki? Bimulakira. Kaddemu. Byalya bimulakira. Kakati nali nfunyeeko nange abantu abamu ku bantu abava mu buuyi obwo nga bagamba nti babakuusanya naye nga bambi tebaafuna bwenkanya. Kati wenavaayo ne mpulira nga omukutu ogwa Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Abalungi abatulava era abatugoberera ku The New Exclusive, then take a copy on the Newsroom. Wherever you're watching us from, thank you. A very, very good morning, good afternoon, and a good evening. It depends ku budde ki bw'oba olabye video yaffe n'ekisinga obukulu mu byonna kwe kubeera ng'oli mulamu ate era nga gy'oli. Eyo yonna gye muwangalira, most especially bannaffe ababeera ebweru w'eggwanga, nammwe abali wano mu Uganda. Ebintu byo ekituufu kiri nti birabika tebigenda babyangu. Kati buli omu Uganda atandise ojjuwulira ku lulwe adde bagamba bw'ofunamu akasente gulayo kapoloti ne kaba 25 ku 5 kati tekakyaliyo nti bw'oba olinamu kasente zimbayo kayumba tolina zimba nnyumba etaliiko pamiti n'ogiyingira olina kusaba lukusa oyingire ennyumba gy'okoze eki gye weezimbidde. Kitegeeza mwadde bazimba n'okubako ekisenge kimu pulasita n'oyingira ebyo tebikyali eba tetuukaganye na mutindo. Anyway, ebyo si bye tugenda okubanga twogerako wabula olunaku olwaleero gwenkyaziza si mulala ye Pastor Kango era agenda kubeera nga yeyanjula mu maaso kaawo n'ensonga endala nnyingi ze tugenda okubeera nga twogerako. This very week nalina Pastor Ronnie Karungi ne tubako ensonga ze twakoonako. Mulimu amalala agasusse mu basumba. Omusumba omu bamu mu bubaka n'agamba oyo yakutumya obubaka ddayo omugambe nti nze njogera naye buli lunaku so kati Katonda negambira aleme tuma ggwe ajje kubeera nga aŋŋamba ne tugamba ng'omubiri gwa Kristo awo twali tutuuseewo ddi ye abaffe byesiganga bisusse nnyo mu kanisa bituufu oba bakozesa mukisa gwa media okulaba nga batanishinga no blackmailinga amannya g'abasumba abalala. Awo wennyini we tugenda okubanga tutandikira. Nze Deni Pastor Kango nsanyusa okukulaba taata. Nange nsanyusa okukulabako ssebo. Abatulaba ku mukutu guno mbalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nga bulijjo amanya gange nze Kango Enjoga Bjeri. Ekkanisa no gye nsumba bagiyita Believers on the Local Ministries esangibwa Matugga. Yes. Webale kuweereza. Ekitiibwa kya Mukama. Tuweereza wakati mu nsenzibu. Ensinzibu mumuweerereza. Omanyi nze nagenda okizula mu December nga gwako omwaka ogwedde nga naweebwa obutwa musumba era ngenda ne ku Monday ngenda ku treatment yange ey'okubiri. Nyina okugenda e Kenya emirundi 3. Omulundi ogwasooka nagenda ne banzijanjaba ne guno bwenzirayo n'oguddako buli ekuvanga ennaku z'omwezi 6 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 18 makati awo nyina okuba nga ngenzeeyo ne banzijanjaba. Kakati obusumba kintu ekyewuunyisa nti kuyitibwa okuva eri Katonda naye nga w'omanyi nti walimu emisege. Omanyi Bayibuli etugamba nti muffe mu ndiga mulimu emisege ejambadde nga jambadde ng'endiga. Amazima gali nti munda mujjo misege. Kati be bantu betuweerezaamu oba betuweereza nabo nti abantu bangi abali omwo nga naye si baweereza nga tabeerangako mulokole nga naye ali mu kanisa naye nga ali mu kanisa asaba ali mu kanisa asumba ate nga alina n'ekibiina ekinene
omanyi twogera ku maanyi ag'ebisiyaga twogera ku ground engazi nti yo kennyini esobola okwesindikira amaanyi gaayo mu bantu. Gwe njagala essaawa zino osooka okyewuunye lwaki amazima gali nti lwaki omusajja ono bava ne bagamba nti ali ebisiyaga ne wajjira ddala abantu abawa obujulizi nti omwana ali ebisiyaga. Kati olw'okuba bo tebalina bambi baaka media backers abayinza obbawolereza nti amawulire bagambe nti ensonga eno ntuufu bo beewozaako ate mu abantu ne musigala ng'era mukyakuŋŋaana bangi bawaayiriza omusumba waffe nti bawaayiriza omusumba wammwe. Nze nno kati awo ebintu ebyewuunyisiza anti bo bagamba ekintu kimu nti bayonoona linnya lye, naye amazima gali nti buli woowulira ng'omusumba bamwogerako ebigambo ebingi wabeerawo ekitagatta. Weewaawo. Oyo nno ye Busumba Kangu Abdel. Njagala okusaba osubscribinge ku channel yaffe, video eno gimpera like, bwekiba like ejja kudduka esanga ate buli muntu yandyetazza ogiraba. Information yali crucial weight tezitera labika era abantu batini nnyo gwosobola otuuza mu kamera n'akunnyonnyola ebintu ebifaanaganako bwe biti. I say it once again, mu program ezifaanana bwe ziti era zonna ze tugenda maaso n'okuba nga tukyaza n'okuba nga tukola bino si nteesa yaffe ng'abakulira omukutu guno ogwa Beyond the Newsroom kwotekabudde ni exclusive wabula biba bigambo bya oyo Ssekinomo, most especially bibaamu ensonga z'omwoyo biba bya mwoyo abamutumye naye olw'omu biyinza oba nga si bibye. Anyway, kati katutambule nga mwoyo bw'anaatuluŋŋamya bwe tujja okuba nga tukwata ensonga zino. Ako kemuwulidde kayogedde ngera yomanyi nti bide bintu birimu embooko kati ye wadde sayidi wagwa by the way eyo y'ensonga lwaki bannayuganda basigadde nga bakaluubirizibwa. Lwaki? Kubanga abantu abalina amaloboozi mutya okwogera amazima naye ng'ate amazima sometimes muba mugamanyi. Baani abalina amaloboozi? Kati nga gwe waneno ku media kuno ffe tunoonya gwe okubeera nga twogera eri abantu nati ne tubawa empewo tetugibamma. Pastor Kangu ali onkubiddeko l'eŋŋaano ku hosting. Nedda mukama wange nasalawo ne nkukolera n'omukutu mulamba kujjotuula ensonga ewulirwe gera maaso naye nange maze okwewolereza nti tuli fembi babiri tukoze abakuba embooko mukuba babiri. Musumba Kangu nakulabako ku TikTok okwo clips ezimu n'ovaayo ng'ovumirira ekikolwa ekyo eky'ebisiyaga ng'era oli omu ku abo abasaidinga n'abaana aboogera ku musumba ono ebintu ebyo nti omusajja abaana abakaka omukwano ogw'ebikukujju lwaki temuvaayo muyambe abaana bano? Kyo kyakusindiikiriza okuvayo oyogere ku nsonga ezo and how true it is. Kakati nga wolaba waliwo akayimba kagamba nti omunene anyaga eby'omutono kali ka Ronald Mayinja. Waliwo abantu kati nga nze akola mu department ez'okulyowa emyoyo nyina abantu benzenga nga nsisinkana nga bayina okunyigirizibwa. Nze abasumba bangi abantu bangi nnyo abaze ku Believers on the Local Ministries nga bagenda makanisa ne babafumbiza emisota. Bintu ebyo gye biri bituufu bya ddala nnyo. Amakanisa gali awo ku bbiri galimu emisota era olugendayo n'olekerawo okugendayo okuwaayo ekimu eky'ekkumi nga bizinesi zonna zifa sinakindi oyinza n'okugwa eddalu. Kakati nali nfunyeeko nange abantu abamu ku bantu abava mu buuyi obwo nga bagamba nti babakuusanya naye nga bambi tebaafuna bwenkanya. Kati wenavaayo nempulira nga omukutu ogwa KSTV nga guvuddeyo ne guleeta obujulizi obwo. KTV yali KSTV zaawoka Kingdom TV Kingdom TV full kuba keesi ya mwesige bulenga. Okay. Nendaba nga guvuddeyo ne gugamba nti ne guleeta obujulizi buno oba abantu abamu ku abo
nange nendabira ddala nti wadde ndi munafunafu naye nsobola okuvaayoko nange nenjogera nga ndipendinga ku kiri kubanga bino ebigambo bye twogerako byali mu kooti ng'era omuntu gwe bavunaana mu kooti yalimu n'abamuvunaana nga mwebali n'abalamuzi nga mwebali ekitegeeza ki nti ekintu kyonna kasita kikutuuka ku ttuluba ly'okutwalibwa mu kooti kiba kirimu omulamwa nze kyenkakasa obulungi tosobola kukyayibwa nsi yonna nti buli muntu avayayo ng'akusibako kisiyaga oba ye weakness point ye gye baalaba nga kyo ekyokulwanyisa kye bayinza okukozesa nga bamulwanyisa ku ki kubanga mugagga w'amaanyi ne bwe bamulwanyisa tagwa waliwo abamuprotectinga kati ate kiki anti era balwanyisa w'amaanyi omunafu teri akulwanyisa kati kiri bwe kiti ssebo bayibuli egamba nti amazima galitufuula ab'eddembe yes ssebo abaana abavaayo okutuusibwako ekikolwa ekyo kibakosa twalibadde twagala oba twalibadde tusaba nti nga bwe banoonyereza ku misango gy'abantu abalala ne bagamba nti emyezi 6 nga banoonyereza naye ng'ali ku limandi ze twalibadde tugamba nti balibadde bamuwa limandi n'abeereyo nga bamutwaleko eruzira ngeno we banoonyereza abalumiriza ate kankubuulire omanyi lwaki ono omusajja omulaba kino ekintu nze lwaki nkikakasiza ddala nti omuntu eyakeera ku makya n'akwata abaana n'abawaabira olw'okuba bamwogeddeko omanyi ogwo musango si baana be baguwaaba ekyo wadde okimanyi wabula ye yaguwaaba nti kubanga bamwogeddeko nti abalidde ebisiyaga anti defamation omuntu alina image ey'oprotectinga defamation musango mulamba oguli mu penal code act kati let me tell you bayibuli etugamba ffe nga balokole nti ffe ebyokulwanyisa byaffe tebibeerenga bya mubiri binabaanga bya mwoyo ebyokulwanyisa byaffe bya mwoyo kakati twalaba yesu petero baba amukola batya petero n'atemako omuntu okutu yesu n'amuggyako ejjambiya n'akwata okutu kwoli n'akuzzaako kituwa kyakuyiga ki nti ffe buli kadde tulina okukosebwa ng'abaana b'abantu oba ng'abaweereza ba Katonda naye wakati nga tukosebwa tetuteekeddwa kwedifendinga mu ngeri za njawulo nti tukwate abaana b'abantu tubasibe mu makomera tukwate esima ya biki olw'okuba mbu we have name to protect nze kalibu bwe bankuba oluyinga okyusa kuttama eddala nga nalyo bakuba sika supportinga naye waliwo ebintu byesobola kubuusa maaso nze ntunuulira nnyo bano abantu abatasobola kwogera so kati pastor yali alina baleka abatasobola kwirwanirira nze nkubuulira amazima afiiringa guilty leka naawe byalya byakola ki bimulakira kaddemu byalya bimulakira omanyi lwaki omusajja okukeera ku makya nayimiranga mu kooti buli nkya buli naluli wabula omanyi kino ekintu by the way abantu bangi abakiraba ne batakitegeera naye kati kamba simireko emisingi mumanyi lwaki weekirira lwaki kigenda kubeerawo yes bano abasajja ba devil agent kati banoonya engeri gye bagenda okusuulamu okunyiikamu obulokole okubanga bugwa totally down kati kye bakola kyeki baleeta ebintu ebivumiriza obulokole tewaliwo omuntu ayingiza sente za bisiyaga wano ng'abasajja abo gavumenti yabigaana wano walaba ki America yatuggyako obuyambi bwaki wano e Uganda tyobola ddembe ly'abantu human rights yatuggyako ddembe lya sente zeyali atuwa okutyobola eddembe ly'abantu bingi byawakoze kati kankubuulire wano eno jjo juzi ly'abalamu waliwo obuwumbi oba bwayogerwako oba wali buwumbi bonna oba miliyoni nnyo whatever 4.something billion ezo sente zonna zali zidduukira eyo era abasajja banene balina setting yaabwe enkola gye bagikolamu olaba bano abasajja abazungu abazenga waliwo omukyalo oyo yasembayo okujja ng'atambula n'omukungu oyo n'omukulu oyo abo yensonga lwaki oyogera kuona advisor wa Trump yensonga lwaki baprotectinga omwami ono okubeera nga tali mukomera naye nabo bakirabira ddala nti gumusinga
bakirabira ddala nti alina omusango naye olw'okubanga abaleetera obusente abaleetera connection yensonga lwaki buli kimu tekiggwa. Naye njagala nkutegeeze gwe na Munnayuganda ampuliriza era ndaba eno ensi mwe tutambulira waliwo amaanyi agali wansi w'amaanyi oba agasukulumye ku maanyi amalala. Waliwo amaanyi agasukulumye ku malala ngaganjawulo nga ge maanyi ag'ebisiyaga oba aga Sodoma. Sitaani enteekateeka zaateekateekamu ebintu bye zeeziriwa zeezino wammanga. Kyakola kyeki Sitaani ng'anaakuwuddisa akukozesa ebintu kifuula nnenge. Kabamala okukozesa ebintu kifuula nnenge nekyo ekintu kyakozesa kifuula nnenge n'akiwa amaanyi. Kati bino ebisiyaga byaweebwa amaanyi ensonga lwaki n'essaawa zino wetwogerera omusajja ono takwatikako. Lwaki? Kubanga ayina abavujjirizi ba ssente. Wakyogamba Pastor Kango waliyo bafandaazi. Of course we bali. Abayiwamu omudidi. Kati kankubuuliyeko ekigambo kimu kino. Okusinziira ku kyali kigenda mu maaso mu 2026 saagala kigenda wala nnyo naye nkakasa abakitegedde. Singa ono omukulu teyajja advisor wa Trump mu Uganda ne bamutuusa direct ew'omukulu ne bamulaga nti omukulu wa ddembe nnyo nga n'akyogedde musumba eyeesigamikako kye balowooza nge eyeesigamikako wali baddewo action yonna ekolebwa America ku Uganda. Naye bano abasajja balina engeri gye bafugamu ensi nga bagifuga kifuula nnenge. Genda maaso. Koze bigambo si. Genda maaso. Omanyi nze kambabuulire yeze muntu atafaayo ndiwangaala kyenkana ki lwakuba nti ndishuwa nti nyina okuwangaala kubanga mpeereza Katonda omulamu. Ekyo kyekisinga. Eyo ensonga yokka lwaki nkakasa nti ngenda kuwangaala. Omukulu ono bagenda ne basinza amaanyi g'emagombe. Bamala okusinza amaanyi g'emagombe ne bakaasinga abantu. Kyeki okukaasinga omuntu? Bakuba spells mu bantu. Kati omuntu n'abeera nga muzibe w'amaaso nga talaba ng'atunula wantu wamu nti bo ye solution. Kati wabeera nga babatunuulira nga solution ne batandika okubakozesa nga we baagala olw'okubeera nga abantu balowooza nti bo ze solution zaabwe. Banyabo ne basebo tusobola okwogera ku bisiyaga olwaleero ne ku basumba ababikozesa ababirya, naye kye tutasobola kutereeza tusobola kubajjamu ekyo kye bali nekye tusobola okutereeza kiri kimu kyokka. Katonda gwe tuweereza yatulabula n'atugamba nti bannabbi b'obulimba bangi balijja n'atuwa ebikolwa byabwe bye balina okukozesa. Kankubuulire Yesu yasanga abantu nga batunda ebintu mu yeekaalu ye yabagamba nti ekifo kya Katonda kino ekifo kyange kinaabanga kifo kya kusabiramu. Ekifo ekyokusinkaniramu Katonda oba ekkanisa kifo kya kusabiramu si kifo kya kusabiririzaamu, si kya kuŋŋaanyizaamu musolo. Naye osanga omusajja ono nga obubonero mwabulaba naye temufaako nakera ku makyala agamba balina n'obuzungu obulogo oluzungu olulogo lwe luty olwo anti they call God God. Kati we bamala ne bagamba nti mpulira nga Katonda ayogerako nange bw'obeera ng'olinayo abalina miliyoni 5 kamu miliyoni kikumi teeka wali. Naye amaaso gammwe ne gatazibuka nti bano abasajja bo baava mu kubeera nti basumba baweereza Sitaani. Kababuulire mu lugendo luno olw'obulokozi Sitaani kasita akulaba ng'oyimuse n'akulaba ng'oliko amafuta ng'oliko ekyenjawulo kyonna atandika okukulinnya amanda, atandika okukulwanyisa okutuusiza ddala nga akuggyako ekyo ky'oli. Otya kati watandika okulwanyisa osobola okulaba ng'omukulu oyo mu myaka gye giri egyasooka yali muziziko munene nnyo mu bulokole naye we yatuuka olw'okwagala ebintu n'awambibwa. Aho wenyini yali muziziko yali muntu ayimiriddeko obulokole, yali mpagi ng'era amazima gali nti tumwetaaga naye we byatuuka kati
we amalo okuyingira mu byayingiramu kati yatuuka akaseera nga ate tulina kukwata ekyo kyali ekyo nga Sitani yalina kukwata kyali okukifuula ekyokulwanyisa eri obulokole. Kakati essaawa zino eno Katikkiro yavuddeyo n'agamba abalokole babaleekaanira era na Mukama atusaasire lulwo kubanga oli kifaananyi kinene naye oswaza. Yes, aswaza. Tugenda tuukayo. Kankubuulire. Tugenda tuukayo. Era twatuuseyo dda. Tugenda tuukayo. Omanyi lwaki nkubugamba ebigambo bino? Nyina ensonga. Ndi mu kusimira ekirwadde ky'omusumba ono asiyaza abantu. Nkulaga engeri gye kirandamu n'engeri gye kikosaamu. Kati essaawa zino eno ne wabeera nga wababuwaabi musango nga kale nga ne bali abagula. Abasasula okubeera mu kkomera babeere nga bamulumiriza. Nakyo kisoboka. Nakyo omanyi Katemba ali awo. Kiza kuba kiti ekyate. Muganda wange. Ekyo nakyo njagala kibeere mu ndowooza zo. Omanyi lwaki? Ye kati kyayagala kwe kumalawo obulokozi. Kyayagala kwe bayita okunafuya ekkanisa. Kati kyekiva olaba nti ebitongole ebinene bivuddeyo ne bigamba nti omusajja ono bivuddeyo ne bigamba kati nga owulira Katikkiro ng'oyo ng'avuddeyo n'ayogera twogera ku basajja banamba ba top 10 mu ggwanga ng'ekigambo kye tekitwalibwa nga kigambo kya bulijjo. Naye wavaayo n'agamba nti abalokole basaba nnyo baleekaanira. Simanya balekeraawo gavumenti yebale nnyo yebali eddala. Lwaki? Obulokole lwaki tebukyaweebwa kitiibwa? Kubanga ababulimu betuyita empagi luwaga bamanyiddwa mugako olwagabi. Naye ate ng'omukulembeze Katikkiro omulambo wa Buganda akubuulireko ekintu kimu ssebo Katikkiro oba Abannayuganda abatulaba ffe n'Obuganda oba n'Obuganda Obuganda butuli ku mitima. Obuganda tetubutwala nga kintu kya kusaaga oba simanyi oba nyizagazia ntya message eno omuntu yenna atulaba okugitegeera. Kabaka batugamba mbu abalokole tuteekeddwa kubeera ku saidi ya Kabaka. Ekyo kikyamu. Omanyi lwaki kyamu? Nali ndi awo nga ssoma Bayibuli nga ngyesomera ngenda okulaba ng'ekyawandiikibwa kigamba nti omutima gwa Kabaka we guba n'ogwa Mukama Katonda we gubeera. Ningamba waawo ate jjukirira eyogera negamba teri Obwakabaka bonna bugabibwa kuva eri Katonda. Obukulu bwonna. Ninga omukulu ono bino byatuyigiriza bikyamu. Kakati ffe ne Kabaka waffe tumwagala. Era kye tumumanyiiko kiri kimu. Tavangayo n'ayogera enjwanga akosa mubiri gwa Kristo kubanga amanyi Katonda. Ate Kabaka amanyi Katonda. Asobola okubeera nga tamanyi Katonda 100%. Naye nga amanyi position ye. Naye ate nno kambabuulire bwe tuba nga tuyingidde mu byobufuzi eby'omunda obadde okimanyi nti no muzeeyi okufuga eggwanga yalina okufuga Obwakabaka. Kati lwaki takwatayo omuntu omu n'amusindika ewa Kabaka? Kati kitegeeza nti ebigambo byayogera bijja wulirizika abo abeetaaga biwulira. Naye abateetaaga biwulira bategeera nti no bigambo byayogera ekyo nno kyekimu ku bintu bye tufuna ku buzibu bwe tufuna mu basajja banene nga basiyaze batandika okulaba obulokole ng'ekintu ekinafu. Era twali tuli awo waliwo kano bakayitaani waliwo omukulu omu yawandiika n'agamba ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agamba nti ye yakozesa ekigambo yagamba nti abalokole buli mulokole buli musumba alina okubeera n'ebbaluwa eyaki emukkiriza okuoperatinga emukkiriza okubanga ali qualified ng'ali qualified. Ebyo byonna bizze lwakuba nti bano baanafuya obulokole. Kati bagirabanga business tebakyagirabanga buweereza. Neera muli mu business. Ekyo kirowoozo kyo. Temuli mu business musumba. Toyagala business, toyagala sente. Toyagala vuga ku motoka embyezo. No, waliwo okwagala business gy'otasobola. Gitandikeko. Ne musumba muli mu business abalokole. Osobola ogitandika n'ogikola.
atulaba balokole bemwe tetulabangayo mu katuliki atunda mukyere tetulabangayo musiraamu ataddewo n'agamba nti bannange kati tutunda apple za mukisa tetulabangayo mu advent ataddewo crate za soda ng'atunda chupa ya soda emitwalo 10 naye mu abalokole tusiba tubira wa kumacha n'olweggulo abalokole mwafuuka bafere lwaki oyina statement gy'okozesezza ndowooza oyinza ogimenyawo nze anyway sigenda genda ku madiini malala kangaleke yes anyway ekyo kituufu tukireke ekyo naye aziniko kuwa example nti bino ebintu byonna tubirabye nebisinze kuba mu bulokole ate walala mu balala gye tutabirabye lwaki mwembuzi njeru okusookera ddala kikyenyiza okwogerako nti ffe omulabe waffe Sitaani bayibuli eyogera negamba nti teri muntu ayingira mu bwakabaka bwa Katonda okujjako ng'alokose kitegeeza gana amadiini amalala gonna gomenyenyedde tugayite Setaani oba tukite etasobola kulaba bwakabaka bwa Katonda siwe waawo baga bayibuli etugambye nti olina kukola ki njagala okajjulirize tugende ffenna etugambye tosobola kulaba bwakabaka bwa Katonda okujjako ng'olokose ng'oyise mu mwana we Kristo Yesu kakati bano abantu wali obaddekaawo n'okimanya nti basobola kebali nti Sitaani alwanyisa kanisa wali obaddekaawo n'okimanya nti no basobola okusindika ba agenti nga we nkugambye nti mu bwakabaka mulimu ekizibu ekyabasindikibwamu kiriwa kambabuulire nze t-shirt nyineeza 2 sigenda kudduka sigenda nakwetaba mu misinde gyabwe naye nsapootinga bwakabaka mbusapootinga naye kaakati waliwo abalokola abalala nga bawulira ekigambo ng'omukulu ng'oyo ng'akyogedde baga kiswaza nti omuntu ekyokulabirako ovudde n'oyogera nosense alinga nga yali talina nsonga zakwogerako mu bwakabaka you make yourself cheap yantabula atereezeemu awo kakati bano abantu bakola banafiiza obulokole kati ekiddako kwe kuggalawo amakanisa mujjukire nabagamba nti tulina okukola prayer altars bino ebigambo nabyogerako mu 2019 ne bagamba banaye tuzimbe prayer altars waka waffe oba kye tuyita prayer room mu kuzimba ebyoto ewaka ebyoto byaffe bye tusabirako we nakyogera abantu ne baseka covid najja nga tebakyali asobola kugenda mu kanisa okujjako okusabira ewakaawo kaakati ku mulundi guno yesewo njagala era okubajjukiza n'okubagamba nti tuddemu tuzimbe ebyoto nga bibuguma awali amaka agalimu okusaba agalimu ekyoto kya Kristo amazima gali ntosobola kusinkana nabbi wa bulimba ewali amaka agalimu Kristo nga galimu okusaba tosobola kusinkana nabbi wa bulimba omuntu aliko obukuumi sometimes tumanyo bagamba ne bagamba nti oyo Pastor Kango yagwira ddala mu Katonda naga nti omwana wo oba wakamuzaala mulaguleko mugambe gwe nkulagulako okufumbibwa maka amalungi agatya Katonda nkulagulako okufumbirwa ne maka agakolamu kubanga kati yenkola eriwo era kye kintu ekituufu gombe obwavu bumenya era terina omwe abwagala lwakuba nti bwesibako naye kati obeera nga ozaaliddwa bwoti obanga wakazaalibwa ng'omwana wazaalibwa osobola okumulagulako n'otandika okumwogerako ebigambo kati kiki kyengezaako okujjayo nti buli bw'oyogera ebigambo ku bulamu bwo ne weebikka mu musaayi gwa Kristo tosobola kuyingira wa musiyazi ate kambabuulire ekkuba erigenda ewa Sitaani mu Geyeena gazi ekkuba erigenda mu Geyeena gazi ki ekirifuula okuba eggazi kubanga liyingiramu abantu bangi bayibuli eyogera ku musumba omulungi egamba nti omusumba omulungi oyo afaayo eri endigazi omuntu afaayo eri endigazi aba asobola okumaintaininga abantu balina I don't know simanyi oba gwa kumaintaininga afaayo eri endigazi
yoyo omuntu asobola akwata ennafu n'agizaamu amaanyi n'agizaamu amaanyi ennema n'agiyimusa enjala n'agiwa ekyokulya n'agiwa ekyokulya naye twogera ku musajja ye taata nga n'abantu abali mu kanisa ye tabamanyi muwendo nabo bennyini nga tewaliwo n'ayina nnamba ye abalina ennamba ye oyinza osangamu nga balimu ng'akale 1,000 ekyo kisa kya Katonda what is it era ffenna tusaba Mukama agaziye obuweereza bw'oba oli muweereza my dear nze kyekivoola bangenda essaawa yonna Mukama kyenamusaba nze Mukama yali ampita mu buweereza bwa Believers on the Rock Ministries yaŋŋamba nti nkuzimbira foundation wogenda okuyimukira okubulira enjiri mu nsi yonna teyaŋŋambako nti genda osumba ekkanisa y'e Matugga right now tuli abasumba 5 abasumba ekkanisa eyo mwe muli omusumba agenda okusumba ekkanisa nga senior pastor w'ekkanisa nze omulimu gwange kukola foundation kumutandikira gwaggwa era mbulayo katono nnyo ebintu bibiri Mukama byanteekawo kasandi zimbe ndigula ekifo n'enzimbawo ekkanisa nga nyingira nga designinga nga nkwata empapula zonna nga nsayininga nga mugamba sebo we batyo bali niwalinga nakati mbimuyigiriza bwe tuba tugenda okulinwalinga ye takimanyi mbasitula ne batwala ne bayigiriza okulinwalinga certificate yaffe biki ebyo bina mbikola nabo lwakuba bo tebamanyi era tebamanyi ani gwe nja kuwa kulonda naye ng'essaawa yonna tufuna omusumba omulala omanyi lwaki nze sibeerangakaawo nempulira nga njagala okusumba ekisibo ekingi nze naga njagala kubeera nga nze nga neesobola just nga nsobola okwebeezaawo kimala era kyekiva olaba nti nyinawo busaidi pulani bwange business bwange okusobola okumbeezaawo 100% nti ngenda tunuulira kanisa musumba obuzibu bwe twafuna mu kanisa buli bumu obuweereza oba ekkanisa bulimu ebirabo ebyenjawulo naye buli muntu ayiga okusoma ebbayibuli abeera musumba avaayo nga afuuse musumba tewali munnabbi tulina abannabbi musumba nabbi era omusanga nga ye musumba tulina mutume omusanga nga ye musumba omwegayiriza omusanga naye musumba omukebezi n'omusanga nga musumba tulina abasomesanga nabo basumba kwegamba obusumba kyekyo kyekitali wali eri mu kugamba nti bafudde ministry business kiriwo ekijjiramu anti kati olaba naye kati musumba kanga olaba ku eyo statement gy'okoze toli musumba oli mutume era gwe Katonda essaawa yonna asobola okutuma n'agamba genda embalala otandike obuweereza kakati nze ndi mutume Mukama ayampa ekirabo ekyokubeera nga ndidinga ekkanisa eyo mbeeko ne wenjituusa njite ate alidinga ekkanisa wanene tulina olulimi lumu musumba naye nze misoni yange eri mu kubuulira enjiri oli mutume eri mu kubuulira njiri era nsaba nnyo Mukama anyambe mu bukadde bwange kubanga je emyaka gy'obukadde njiyingidde embulayo ena gyokka tokyali moto nnyo embulayo ena mpeza 35 nfuuke mukadde okyali abakadde tebabalira ku egyo myaka olina oweze enkaaga tulyogerukubale mu bakadde awo njagala nnyo Mukama we ntuukira ebbanga eryo ng'ekkanisa nagitadda baluwa bagisumba nga nze nyina akamotoka kange katono nnyo kati nga kaliko emizindalo ng'ebiri 3 nga kagenda kababuulira enjiri nyimirako mu kitundu kimu nendyoka babuulira enjiri nenvaka walala nengenda makanisa agaweddemu amaanyi nengazaamu amaanyi zokwe kusaba kwange naye ng'olwedde jeno yabagambye edda mu abali ku nguudo muveeko abasumba babuulirirako ate ye tagenda yatonda ensi eno n'abatalina certificate yagenda kati kankubulye taata abasumba abatasoma ebina ekintu kimu kyotamanyi nze saasomako wadde nno baby class mwe mutuvuga sipiidi mwe basaasoma mmwe naye omanyi lwaki mutuvuga sipiidi kumbe ebintu mubimanyi omanyi lwaki tubavuga sipiidi kubanga twayitibwa kuweereza kaakati ono omukulu ye kyatamanyi nga awa ebiragiro bye tamanyi nti waliwo asembayo yaliwo oyo asembayo ye Katonda ye Mukama waffe Yesu gwe tutembeeta kati gwe ng'ebiragiro by'obiwa bigenda tuuka bikkalire ku mumwa nze kyenyinza okugamba nti essaawa yonna gwe toliwo obulokole weebuli
nze newe nemererwa mission eyampebwa Katonda omulala agenda gikola gwe bwe biba biganye omulala agenda kujja waliwo omwami omu gwe basiba yali ayogera nnyo amazima Mukama n'asindika omulala era akyasindika Pastor Kang ekibuuzo buli munnayuganda kye yeebuuza kino ekintu ky'ebisiyaga mu kanisa kituufu oba bulimba? Nze waliwo omuntu era mwe najja obutu obwo abatulaba nyina organization eya Rock Foundation tulinawo ne organization ey'abasibe giyita Prison Mission tulinawo ey'abasirimu naye omuntu yajja n'apaakinga emmotoka ng'etunulanga muntu nga basumba bali babiri naye bombi basumba makanisa ga njawulo naye agasinga obunene mu ggwanga era agasingamu abantu abangi bakwatagana babeera bategese emikolo omu atera okukyalako ewa munne omusajja ono bajja nga bali aba mu kirooto oba mubuliwo nga balina driver waabwe yali ayambadde bagiyita batya gloves mu ngalo naye nga gloves ayambadde zino zitali za bulijjo sagala togamba nti buli obubeera ku mubiri guno obw'abalwadde eri yali gloves zino ennene ez'omubiri omunene ntera ziraba nga abasirikale bazambadde lowooza yali driver at the same time ate nga mukuumi waabwe kubanga balina menti okubeerako abakuumi bangi naye munnange eyantwala okunsabira obuyambi apaakinga emmotoka ye wali aŋŋamba ntiyingira wano eno yogere mukama wange nyingira mu mmotoka ye yasigala na bweru nga gwenzerayo ng'omugagga ng'omunene okunsinga ng'ate yazinga mukira nga pusi nga mbwa muzibi nga avuna bavuna nyamba bani abali munda ngero oyingira munda nga mulimu abasajja balina ebiwalaata aba n'omusajja omulala driver emmotoka gye balimu ya bbeeyi endabirwamu entebe zaayo zikyuka nez'emiitinga yo mutimba nga bali mu miitingi ne baŋŋamba baagala okumpa $6,000,000 eza $6 $6,000,000 naye nga baagala baleeta abaana aba bana abalenzi 2 n'abawala 2 babaleete mbatwale mbateeke mu organization yange naye direct nga nkimanyi nti abaana bano bendeese mu baana basiyazi era ne bampromisinga balina oluzungu mu statement yaabwe bagamba nti sente zino zibampadde mbu simanya bagiyita benefit mbu naye waliyo monthly egyosigala ngo supportinga organization yeno kutambula wamu ne ministry ng'omwami ono annyonnyola bulungi n'agamba nti $6,000,000 zino sente nnyingi nnyo mu ggwanga naye kendi nti ndi registered mu gavumenti nga ministry tebajja zinoonyerezaako yadde zibuuzaako zijja kubeera nga sente ezidonatingiddwa abazungu okuyita mu musiyazi ministry kaakati bwe bamala okuŋŋamba ebyo naŋŋamba nti teweeraliikira nti sente zinaabeera nnyingi oba mbi tugenda kuwa auditor oba accountant mbw abeere nga atuorganizinga bulungi nnyo tetweraliikirira sinaba kuleeta opinion yange omanyi bo balisuwa nnyo kebali nti balina omululu gwa sente balowooza buli muntu alina omululu gwa sente nze nyina omululu gwa sente yes I need money lwe sirina mmere nsobola okutabuka era ddeno nga sirina mmere nva waneno nkugambye mwana soko nyigeyo 5 ngende nfune ekyendi sigenda njala
naye siberanga kaawo nti njagala nnyo n'emmotoka nnyo na bulamu njagala nnyo emmotoka naye ate tesobola kunkozesa nsobi yonna kaakati munnange abasajja bano eno we baali bansiibula bankwatako ku gundi bankwatako kuki omusajja ono yali ayambadde zino baziyita batya zino gloves nga tumaze okukkirizanya banze nabagamba nti kangende njo mbuuzeeko mukama ndabe automatically answer yali nti nganye kubanga kye bali bangamba kyali kisiyaga nga bali direct nnyo nga tebiri mu bya mukama nga bo kye baagala okuyingizaamu tetwanyumyako ku mboozi ya mukama twanyumya ku bisiyaga kati musumba bakugamba ddiirwa eno olwo nga ki kye bakusuubiza okuwa sente miliyoni ezo 6 kati nga kyekyo kye basinga okugamba nti kino bw'okola kino nze kwali kukkiriza ne bampa baana basiyazi tebaŋŋamba nti oba bantwale bansiyage nedda tebaŋŋamba nti nze ngende mu bisiyaga nsiyage nedda baagala mu mwana omu agenda asobola osiga omusingi guno gw'ebisiyaga mu baana bonna b'oyina ate omusingi guno gw'ebisiyaga nga guyingidde naawe oba omaliriza ofuuse musiyazi bananga era njagala nnyo ekintu kiri naawe wennyini omaliriza ofuuse musiyazi omanyi nze Pastor Kango ebimu ku bintu Katonda byalimbuuza byenkakasa nti nno misango mu maaso ga Katonda nze Bayibuli etugaana okwegomba naye nze tunulira ku mukyala we nti ne ngamba waawo yanyiridde era sometimes nze manyi n'ogenda nendaba omuwala ng'anyiridde olugoye lwennyini lwayambadde n'akagato kayambadde nembigulira Olivia nembimutwalira kale abalungi abatulaba tulekudde ne exclusive mwe bali kubeera nga mutulabera nga mutugoberera it's yet another edition of the exclusive ndine Pastor Kango ate tugenda maaso n'okubanga tunyumyanyumyamuko nedowooza akasana nkanji wano Pastor Kango tushiftingemuko tugoberera tugamba nti okola kya muwendo mungi omanyi mu bulamu bw'ensi eno mulimu ebintu ebimu bye tutwala like for granted naye nga tuba twetaaza ensonga ng'ezo okubanga tozoogerako ate ne tubanga ensi emanya nga bannamawulire mulimu gwaffe omukulu it is to educate, inform and entertain. So whenever we come out to give an information kiba kikulu nnyo to pay attention. Musumba Kango obadde otunnyonnyola ku ngeri gye wafunamu ssente obuuka otya n'ogamba azino ssente sijja zikwata waffe n'abavubuka Pastor Kango okyali muvubuka era bwe batusanga abavubuka babadde wali nga boogera so ng'omuvubuka ali mu gino emyaka gwe weewala otya okukwata akasente k'abasiyazi kakati ssente kyekimu ku biruubirirwa byennyina naye olunaku lumu Mukama yali andazeekokko kyendiba mu maaso eyo kati ate nali nsomyeko mu Bayibuli omwo olunyiriri olwaviirako ensi yonna Sodoma ne Gomora akabasa nga lwabisiyaga kasita baateekamu bizinensi yonna ne batandika okwogera nti no tugenda kubeera sente zino abaana bano basiyazi kasita baakiraga nti basiyazi saddamu kubuuza kibuuzo kirala kyonna ebyange byakoma kati abakungu bano eno baali bafuluma emmotoka ne bankwata mu ngalo bonna naye ono yali ayambadde gloves yasembayo manyi nze siri muntu wakweraga kati weyampa engalo nga ayambadde gloves nensoka anyway neŋŋamba nendowooza nti ayinza omenyeka omutima nemukwata mu ngalo bwe namukwata mu ngalo nemanyirawo nti bampadde obutwa saakimanyirawo mu bufunze naye kyasigala kinnumiriza ngamba nkoze ensobi kati wagenda oyita ebbanga ttono nnyo nga ntandika kulwala birwadde bitategereka nywa amazzi eccupa 6 olunaku zinenene biki otuyanirira nga sifunye butwa ngenda okujja okunzijanjabanga miliyoni zebansaba 25
nga nalwala dda ngenda nzigwawo omusayi gwa bulaka ngendo bagenda okunkebera okunzijanjaba omusayi gwe nyina gwa bulaka munda nga ntandise kulwala kati nga bo kyebaagala bali bakimanyi bulungi nti nja kutegeera nti be bampa obutwa ngendeyo nfukamire nna sisobola Musumba kokoze n'ogaana sisobola nze kankubulire bwe mba nga mpeereza Katonda sisobola kugenda kufukamirira musiyazi nti njagala nti donti kunvumula bwetwa sisobola nyina Katonda era ekintu ekyo kyannuma nembeerawo nga nkirowoozaamu nentandika okumanyira ddala abantu abeerimbika mu Kristo. Kaakati nali ndi awo ate laba TV weevaayo ng'ereeta obujulizi nga n'ababyogera we bali konze waawo nange kwe kuyimukirawo ninga abanaye tusaba gavumenti enoonyereze bulungi nnyo abaana bafune obwenkanya. ntandise ogatta dotisi kati ndabika nzifuna nedda ntandise ogatta so n'ogamba abaana bano beetaaga justice awo alabira ka video nga njogera naye siga nti nno mu bisenge byabwe ngendayo nembalaba nga naye just nga nyimirira ku ekyo ekyali ku mukutu oguliriko organized by UCC okubeera nga guweereza abantu nanga we nayongereza kati ate nali ndi awo ngenda okulaba nga ate wasigaddeyo watuseeyo n'omusumba omulala nga naye agamba kituufu ninga Mukama yeebale nti wadde gavumenti eyinza oprotectinga abantu bano naye abantu bakimanyi nti basiyazi wangi yadde gavumenti eyinza oba protectinga naye abantu bategedde nti basiyazi kubanga amawulire twagakola ki twagalaba mawulire ago galabika gaali ga bulimba bagasangulayo kati simanyi omulamuzi yayogera nti ga bulimba siba nga nsaasaanya obukyayi manyi nga nze bannamawulire bagiyita hate speech osobola okwogera hate speech naye mulimu ensonga eziba mumawulire mu kooti nga ffe tetuzivunaanyizibwa azidisikasinga nga nze munnamawulire naye ate gwe tekigaana zoogerako kuba naye kosobola ozoogererako bwe kisenge kati lwaki ate babiteeka mawulire nga tetulina byogerako so mwe ng'abasumba oba abalokole mugenda kukomya mutya okugyawo kino ekyebisiyaga mu kkanisa kaakati omulembe omukadde waliwo kituyita last church yeriwa kkanisa esembayo last church yazze dda era enjiri yaabwe tefaanana na njiri nkadde ba last church yetya ngene ya pastor omushana enjiri empya ate kati eyo togigradinga neno njiri yetwogerako omuntu yenayinayinanga ng'ogamba nti omusumba gwe dakyaza nangamba musumba muwandi curriculum motivational speaker nefenseko anyway nekankubulireko by the way enjiri si bwetu bweba era ojja kugenda okusanga abantu abasupportinga musumba lwa musana nga bonna si balokole oba okitegeera ekintu ekyo nga tekuliiko mulokole n'omu okugyako abalokole abamusupportinga be balokole bano banjagala abafungula kitegeeza ki ab'obwereere naye omuntu omulokole omanyi nti ng'omanyi bulungi nnyo nti obwakabaka bwa Katonda butwalibwa n'amaanyi waguza waliwo eddakiika ze weetaaga okuyingira mu kafo ne Mukama n'oyogera ne Mukama okutamala ddakiika emu obutamala ssaawa emu bayibuli eyogera ku Yesu agamba nti awo n'agenda mu lusozi okusaba buli kiro ng'enkola ye bwe yali buli kiro yayingiranga mu lusozi okusaba mpaka ku makya yavangayo ku makya gwe tugoberera gwe tubuulirako enjiri ng'ate yali mwana wa Katonda ng'ovudde eri oli kwogera olw'okuba omanyi okunnyonnyola wasoma busomesa tuvola Katonda bayibuli egamba nti alonda abasirusiru b'ensi okwasa abagezigezi ensonyi yasoma obusomesa kati olw'okuba yasoma obusomesa
kata adda musimanya musiyole mu RE simanya bichi natandika okusomesa abantu nonsense kamba buli balokole kana kaseera ke tuli mu kaseera ka luvanyuma waliwo injiri ya ending time enjiri y'abasumba ababuulire ebire by'oluvanyuma nga boogera nti Yesu akomawo nga tebalwanyisa kigambo kya Katonda nga boogera ebintu ebyenjawulo bye mutalaba waliwo amaanyi agali ebuziba ge mutalaba waliwo amaanyi agapushinga abasajja banene ab'ebisiya gabakuumye n'obakuuma nga n'obakwata tebabakwata waliwo emisingi gye tulina okumenya waliwo emisingi gye tulina okukuba naye kati gwe mulokole oli eyo osirise ebintu obirabanga bw'oyagala njagala nkutegeeza olwaleero okuva n'olwaleero gwandaba era mpuliriza gwangoberera ku kyano kuno njagala kutegeeza nti zukuka golokoka tandika okulowooza ng'omuntu tandika okulowooza ekyoteekeddwa okukola nga tonnaba kusiriwazibwa lowoozaako gy'ogenda yiwa kamba buulire abamu kuffe mwaggwamu ensa egamba nti Katonda gy'ali naye njagala omuuze ani yakutonda ensi yeekuweddemu naye waliwo eyakutonda omuwadde kitiibwa ki njagala mbategeeze nti bino ebiro bye tulimu waliwo amaanyi agafuga ag'emagombe amaanyi agafuga ag'emagombe wonagawa chance gagenda kuwamba obulamu bwo amaanyi g'emagombe agafuga bonagawo omwaganya ebintu bigenda kutabukako njagala kusaba wewala ebisiyaga wewala okugenda mu kanisa waliwo omusumba mulala gwendaba afuuyira abantu alinga afuuyira ente alina akabomba k'ente pipo mwagala ebyalayisi mwagala ebyobwereere temukyalina ndiga kati mu Afrika abafuuyira amafuta nze omanyize wange kyaki sisumbayo ndiga osumbayo nsumba bantu kati ate abalokoli naye osanga omuntu okumanya nga ndiga n'ente n'embuzi ye taata abulamu kuteekamu buddooga akwata n'ekibomba n'agenda nga bafukirira omukisa mbabasira omukisa gwa wiiki eno omukisa gwa wiiki eno weewakya kamba buulire ebyo byonna tebiriimu Katonda ekirimu Katonda kwe kukola obutuukirivu ojja kuddeyo otandika kunyaga bantu olw'okuba bakumansiriza bakufuuyidde eddagala lya butto abamu bafuuyirano na butto olive oil ebyo binyiriza olususu kati mpozi abalaba temunyirira mulabika bubi naye okusiga amafuta tekibangako kibi nono ya bwa Katonda nga si tekigenda kukolebwa buli lunaku mu kanisa ate nono ya bwa Katonda amafuta gasiigibwa bakabona gasigibwa baweereza tegagenda kubeera embomba amafuta gwe bakusiiga bibutto biveri na mizimu gya Buwarabu ate ne bwe kiba kyakulya kyonna tukitukuza lwa musaayi gwa Kristo kati mwagutukuza amafuta wegajja mugasabira togasabira gwe gosiiga abantu ku kyaki nze sitera sisiiganga nako mafuta Mukama tangamba ko ndigakozesa naye ate ekyo si ensonga nze nkakasa bulungi nti wali ngambo gakozesa tasobola kukigamba nti no mugende nga musaba amafuta njagala genda kwetwalira ku mafuta amafuta tegaba weegatyo kamba buulire mmwe muzanyidde nnyo mu bintu bino waliwo ekanisa endala eri eyo y'oluba okuyingira katuuti ng'etandikirawo yabababababababa alimaja kasati abalaba yaba irererebekishetererera what are you telling God nimi mwasoma naye muli awo mulinga nga batasoma Bible tisiyagamba mwogerenga mu nnimi batya mu nnimi ezo zennyini bikolwa by'abatume ebbiri genda olusome lwogera ku nnimi Bayibuli eyogera ku basajja bali bagenda mu kisenge ekyo waggulu okusaba bwe baamala okuyingira mu kusaba Katonda omwoyo mutukuvu nakka kati omwoyo mutukuvu waabwe ye always abeera waawo ng'olutuuka nga akwambalirawo abawo oli yakola statement n'agamba omuntu Katonda yali amutumye ajja ayogereko naye n'amugamba nze Katonda nnyumye naye ne bwe kuba kusula naye nsula naye omanyi lwaki abantu bano basigala babonaabona kubanga nze kye mbamanyiiko ab'omu nnimi bambala obusikaati bukoma muno omwoyo alina bw'alengera bambala obupale ne basiba ne balance tibambala obupale bw'abaana abato abeeyo mu nnimi
Ngengoye tezibatuuka. Kati beera mu nnimizo. Basula emizimu gibatuga. Okay. Basula batambulira mu mbeera etakyuka. Eva ebbanga lyonna. Era be bamu ku bujegere bwe tuwulira obugenda eri mu mpanka. Kambabulire nno kanjala bajjukiza mmwe. Naddala abantu muna waliwo omusiyazi yankwira agamba gwe by'obusiyaga tomanyi kye bayita kyese sobola n'okyogera. Yaŋŋamba ekintu ekyo kitaamu. Kambabulire tetumanyi buwomi buli mu busiyaga. Kambabulireko mmwe abampuliriza. Pastor Kango kadde. Waliwo ekyama. Anze kambabulire kyemmanyi kyentegeera obulungi. Leko omanyi kye bayita omukazi. Lekeraawo. Let me tell you something. Musoma kale kyogere. Omukazi akola atya? Mukazi mulungi nnyo. Doli yagamba teri kiwombanga kisiyaga kati gwe gamba ate ki? Teri kiwombanga mukazi. Amazima. Nze kankubulire. Kande bo buludi go boso. Olunaku lwembeera ngenze wakanga nga mpulira omutima gwange guwaze. Oteeka mugiya namba emu. Ngenda nkyama ne ku nkoko. Nengula ekifi ky'enkoko. Nengulayo muno buminati omukyala wange abwagala nnyo. Nenkamutwalira nga njagala tubeere ku mission yemu. Ng'osimbula. Otuwa akaseera n'olabanga buli kimu kiyisa musingi yes. Tuzo mwana gatannakunywera kaseera. Sokolindeko tu. Gatannakunywera kaseera babuulira omukazi mulungi nnyo. Era omanyi bino ebigambo byebatayaga tebabibuulira. Omukazi mulungi nnyo. Muwomu nnyo. Mulungi nnyo. Era abalokole n'abatali balokole. Njagala kubategeeza ntokemebwanga. Omusajja asigala musajja. Katonda alina ensonga okuteekako ebyo n'omukazi n'amuteekako biri. N'akufuula bw'ati. N'omukyala n'amufuula bw'ati. Eyo ensonga eyo gy'olina okuteekesa mu nkola. Emmotoka yonna bagivuga egenda mu maaso. Wakenenyaako obwenzi naye gwe wenenya otya ekisiyaga. Tinabikudde bootu. Mwapupu? People live us. Wow. Atado interview mukugwange ennyumidde. Nedda naye nga goge mazima muganda wange deno. Kankubulire abatamanyi mukazi. Ye taata. Bwagenda okolobokera eyo ennyuma. Bwagenda okola. Kigambibwa nti Katonda yali atonda omuntu. Yatonda eyo nga yo wafulumya tewayingiza. Ye taata. Kati ekifula abantu abasajja bonna abamyuse emimwa. Betegereze bamyuse emimwa. Bakaliridde ebiwalaata bamyuse emimwa kubanga buli yo kasito oyitayo bwoti omulundi gumusirimu omufunirawo eno yo osobola n'okubeera n'owasirimu okubala emyaka ng'ekkubo oyerula nga muyina so nze tekyo bagamba bayitawo bino ebintu tuleke bitwalanga byakusaaga. Omukazi mulungi nnyo. Era Bayibuli egamba nti wa mukisa alaba omukazi ow'okuwasa kubanga afuna okuganja maaso gwa Katonda. Nze nkugambye nti nwanagana nakyo kubanga omukazi mumanyi. Kati waliwo omukazi gw'osinkana mu kkubo ng'atambula bw'ati n'omulaba n'ogaa wow nga she's beautiful. Mugamba n'akakyala kano kalungi. Kati naye wentuuka ewaka mente nga Mukama ne mpulira nga omutima gwange olumu gwagala kunsindikiza ngende njogereko naye mugambe mazima you are beautiful. Nene nga naye Mukama nenzijukira nti nalokoka nenga mutuufu ndi mulokole. Amala okujukira nti ndi mulokole mukopa. Nendaba biki ebimufaananya okubeera gwenjagala nenzirawo n'ebikola Olivia. Kati twayigana okwekolerayo obuntu bw'abalungi. Waliwo akafo kemmanyi eyo. Kaliko entebe z'enyola bwe ziti. Kati wentuulako n'Olivia ne musuubamu wenti n'ennyonyola. Yo Mr. Lafa. Ate olunaku olw'engendo eyo ssebo nze gw'olaba. Sambala na jento. Babujini bwo buli eri. Ojja kusanga ntudde ne Olivia. Nga ndi romantiki. Wangi. Nga n'emimwa munnange tulina ebyo byako nebyo bikolebwa. Bibako n'akaseera kabyo naye lwaki mbagambe ebigambo bino. Njagala mayidiza mu mutandika abasiya zaabo. Mubaveeko. Mubiveeko. Mumanyi obulungi obuli mu kuyita mu kkuba eggoloko. Kubanga kwebali kati babadde banyiize bagamba nti temumanyi bumanya lwakuba temumanyi bumanya we muli mmanya. Ye taata. Amazima gali bafuula b'eddembe. Lwanze ge ganfuula ow'eddembe. Era kati mbadde wano eno Kanunga Olivia nkubirako kati akakumbuuzako how are you? How are you baby? Oli fine. Mugamba muvere. Kasitoba nga woli. Nkomawo gy'oli mukwano. Era mugambira kasitoba nga woli amuvere. So era namubiro Olivia ntwala omukisa guno okutumirako. Bambi omwana wo. Nasonyiwa ebigambo bino munange wafuna musomesa. Musumba tawemula musumba abanga musomesa omanyi no musomesa mateeka tawemula. You have to talk the fact abantu bayige.
Oh. Kati omwoyo mutukuvu atulungamyamu n'atujja mu biro ebiseerera ennyo. Naye oluusi wali bagadde obyogereko naye olw'okuba nti omwoyo mutukuvu yabasomesa mu ngeri zaabwe. Nze nno nze Pastor Kango Angel Gabriel naye njagala kubagamba nti akavuyo akali mu basumba konna kali kubeera nga ekkanisa bagira banga bizinesi bagira banga ekintu ekitalina makulu tusobole okugidduka. Musumba nga tumaliriza tukole wakonyeko ku nsonga ya Katikkiro Charles Peter Mayiga yavayo recently wano n'atugamba nti bakoya abalokole okubeera nga bakola ki babaleekaanira Katonda wammwe gwe musaba kiggala tawulira ne muleekaana. Lwaki Katikkiro yandivuddeyo okukola statement bwetyo nga ndowooza tuli mu ggwanga eriwo omuntu yenna eddembe okusinza Katonda? Olowooza si lack of knowledge? Olowooza ki? Simanyi gwe omanyi lwaki nkozesa statement eyo? Nga ye omukulembeze yalirowooza nti alina bakulembera abangi ennyo nga balokole. Omanyi waliwo ebigambo bye twogera nga bituufu naye tubyogera mu kaseera akakyamu. Kati yali ayimiridde mu kaseera akakyamu mu kifo ekikyamu n'ayagala okulungamya ekkanisa. Kitegeeza nti ojja kugenda okwekanga nti alina byabulamu. Si yali mu position ey'owabula ekkanisa kuba si Ssaabasumba. Nze kyenyinza okumugamba oba amagezi genyinza okumuwa afuneyo abaana bebagambe abato babagamba lwaki ekirala lwaki bwekyo baliwo kunafuya mubiri gwa Kristo kubanga oba naye butayigirizibwa kubanga nze kati nze waliwo ebintu byemba enjiri gyemba nyina okubuulira nga mazima gali nti nyina obabuulira naye nga nyina ogibikako akazigo njiise emabega musobole okubeera nga mugiwulira nga tebakosa. Naye tuli eno tugula amatishaati gaffe gagenda kuddukira ku kabaka waffe ate ono ali mu kujja ayogera ebintu ebitategeerekeka. Abasuba waviirayo omulokole naivu nagamba ebintu bya kabaka bya mizimu bya buwangwa. Mu Yesu. Bya buwangwa bwaffe. Era abatabyagalirako ddala mubalaba mu makanisa babeera bambadde obugoye bukoma muno. Bava ku nnyambala entuufu gye tulina okwambalamu. Bava mu neeyisa zaffe ne bakopa ebyabalalala ogenda okumaliriza nga kwegamba omusumba naawe omwoyo akukkako n'ogenda okumaliriza ng'olingiza ng'olabye ekirala ky'otalina kulaba. Nze nno ngamba nti awo yetereezeemu yekka yekka. Okay, as we are closing up nga tumaliriza Musumba gino muhoozi ku by'okuggala amakanisa g'abo abasumba batalina biwandiiko bibakkiriza kola nakubanga bali qualified. Omusumba ali qualified yaliwa era n'atali yaliwa. Yo yayitibwa omwoyo mutukuvu yayitiddwa Katonda okubeera ng'aweereza. Ali qualified. Yo yali qualified. Bino ebyempapula tebirina makulu. Zandeeteremu yo omu nga yasoma Siyole. Ajja mbuuza olunyiriri tutandika okwegenyiririza Bayibuli wazinsinga nga nzirayo nga nsoma naye ekyo tetugenda kiwakanya. Bayibuli etugondera abakulembeze era weyakyogera twatandika okwekuŋŋaanyamu obusente tusobole okugenda okusoma theology kubanga tukimanyi nti obulokole bulwanyisibwa ate tukimanyi bulungi teri mukulembeze nga si wa Setaani. Nga batta tubamanyi n'olw'ensonga eyo bakola ki battira ddala twagala tusome bagenda okujja okutwekiika nga n'ebipapula bye baagala nabyo tubirina tusooke tubuulire ekigambo kya Katonda gubula asala. Nze nno ngamba nti eyo yo si nsonga n'okusomako kirungi lwakuba nze nayingirako natendingako ku kiraasi eyo sometime back naye we nasangira oba nasangira mu lesson mbi mbo baali basomesa kumuweereza naye bye basookerako kwe kuva liwinga ekibbo. Kati nendaba nga sibyetaaga nembivaako naye kakati ngenda bigendamu lwaki nekiriwo olwanfuna empapula. Tumala okufuna empapula ebirala bye bamanyi. Kale mu byonna byetwogedde Musumba Kango mu ddakiika emu oba bbiri mbadde nkusaba bisummarizing n'ebigambo bye bisembayo by'oyinza okuwa ku bantu bano nga tetunnaba kuva ku mpewo. Mudduke makanisa ago agalimu abantu ba suspecti be bateeberezaamu ebisiyaga
obanga gubasinze wate gubasinze munakomawo oluvannyuma. Kambabuulire bw'owuliranga enswera nga zinyooka totunulayo liiso lyakubiri, manya waliwo obubi. Waliwo amaaso gammwe gatunudde nga galiwo kubalabula kubategeeza nti abasajja bano eno basiyazi, naye ate nga mumusigadde mutunula butunuzi. Muddukeyo mugende makanisa agatali mu bisiyaga. Wobanga oli mu kanisa nga tosobola kwogera na musumba wo, vaayo. Olina obeera mu kanisa nga musobola okwogerezeganya n'omusumba wo, n'omubuulira n'omugamba nti musumba kino. Ekanisa ekusaba ssente, ekanisa ekufuuyira ng'ente, vaayo. Yesu wa bwereere yagamba nti muweereddwa buwa nammwe muwenga buwa. Bwereere. Naye abasajja bano eno batuzimbyeko olunyiriri. Maliriza nga mbasaba era nga mbagamba yonna gye muli nti amadda ga Kristo gasembedde. Kitwala ddala okweteekateeka n'owulira ebigambo bino bye nkugamba oba n'obireka. Bw'obeera ng'owulidde ebigambo bino eno oli waddembe okunkubirawo ku nnamba yange ey'essimu. N'oyatula obulokozi eyo gy'oli yennyini osobola okwatulirayo, osobola okunoonya ekkanisa ekuliraanyaawo. N'oyatula obulokozi era n'otandika okusabiraawo. Toyonoonanga transport wo nti olinnya kujja Matugga. Ng'ate waliwo ekkanisa ezikuliraanyaawo. Sabiraawo w'oli, Omwoyo Mutukuvu ajja kukuluŋŋamya. Nze Kango Enjoga Abderi, ekkanisa bagita Believers on the Rock Ministries Matugga, benkosezza emitima munsaasire. Wabula ate abanyumiddwa ebigambo byaffe tukusaba okomentinge mu comment section, omugambo omusajja mugambe commentinga nti obusajja omukomyewo omanyi naye amanyi okugira Mukama abankomire mubeere bulungi. Naye amanyi okola ki? Mweraba ze bali maze okusibula naye amanyi okola ki? Nze sina buzibu. Deni exclusive gwe mukutuuka obadde yinze Denise. Njagala okubeebaza neso kwebaza yenna. Mwebale kutulaba, mwebale kutuwagala. Ole Musumba Kango Gabriel gwe mbadde nayo naku olwaleero ate nga atemaatema ensonga ez'enjawulo. Omanyi mu ggwanga lyattu Uganda okusanga analyst oba omuntu atemaatema ensonga nga tali emotional kiba kizibu. Naye basically bwe tuba nga twogera ku nsonga nga zino ezirimu Katonda tuba tunoonya omuntu ng'amanyi ku nsonga ez'omwoyo atasobola okugenda ebuziba naawe n'obaako ky'omanya either ky'obadde omanyi ng'olowooza kye kituufu oba nga si kituufu. Oluusi n'olowooza nga teera kituufu nga ky'obadde olina okuba nga okola. Bwe kiba nga kibadde kikyamu ate era n'okyusaamu ate tukkiriza okuwabula kwammwe as long as kasitookera ku makya n'ogamba nti olwa kino n'ekino n'ekino nze mbadde ngamba bwenti ne bwenti. Anyway, munzikirize wano wennyini wemmambateera tusinkane nga guludde nakkiriza nkujjukiza nti ebigambo byonna by'owulidde mu programu eno si byabakulu abaddukanya omukutu guno oba ate abagubaddeko, wabula bigambo bya muntu oyo ssekinnoomu era turespectinga buli ndowooza ya buli muntu. Sivunaanyizibwa ku ndowoozayo oba ntegeera you're receiving a message as long as gw'otegedde mu ngeri gy'okitegeddemu. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.